Alo namudu yasembera namugamba okupoliyo genda genda jatuka ku main todda mabega totuma mabega tobuuza na muntu yenna dabuzi wammwe nkuwadde omukisa genda wesonyiwe n'abavubuka bayaaye nze be babintuusaako genda tegutta bakazi kubanga nagwo mukazi gubuzanya abasajja kubanga gwanyigira buli musajja yenna kakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera Film Production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite Institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 anti tutandise mpolampola tulekedde kina Uganda Kyotera Film Production mugave mu kibi Uganda batugambye ntutandikidde mu katundu akamu ekibaale a film directed by Duncan Kataala Nalujja Rona ye yatumya amanya omuwandiisi Kataala Duncan script advisor Ronald Musiru director of photography Duncan Kataala Muzaikalyama Mwesige Alex ku kamera manager ku location Mutyaba Alex film edited by Kataala Duncan kina Uganda Salongo Muyanja Huzaifa muwozi badde manyi muwozi ono nga tubadde banene alo Duncan Kataala producer Duncan Digital Studio etugenda maaso etandika bampitsa omugave mu kibi Uganda ekkubo ly'omu omusambwa mu kkubo ly'ekooki ye firimu etandika kale tugitandise mpolampola saba kunyumirize ogenda okulengera tuli mu ngeri y'akabira wano waliwo abeebase waliwo asamira beebase asamira bwe girinnya wuno etandika kali kubaali beebase nazuukuka omusambwa mu kkubo ly'ekooki tuli mu katundu akamu ekibaale adde engulu okulaba gyeza engulu nga tategeera waliwo asamira ku mabbali wali eri yeekanga bamaanyi namutuga amutuze banage olumaze okusamira natuga atuzeeko omusajja genda maaso ono yakanda kulajja na Mutyaba bamukubye jadu Mutyaba twasobodde ekikola etandika butandisi kati omuwala babadde babiri baika babadde babakuweeyemu nga bebaseemu naye nga bebasa awantu abatebakika era nazaako nazaako 10 kakati byo nga tebinabaawo essaawa 9 ez'emabega bagamba nti essaawa 9 ez'emabega ebyo nga tebinabaawo YouTube channel Kyotera Film Production twerekedde entandikwa ate nga salaba kunyumiriza kino kina Uganda kyaffe nze bampita mu kibi ku mike 0755 abaayo kunoonya Mutyaba ansasule kuba olwayo ennaku zakwiza abaana ku masomero omuntu ne mubeera naye obukyafu ne buyitirira kati abatandikaasi obajja eno nga yaba obukyafu obuli eno kiki kino basaana kuva ku njiri zange bano obuno si bukyafu obayiwa omusulo ebikapeti yaba obukyafu kakati ku biri bye tulabye naye essaawa 9 emabega nga tebinabaawo bye bino
Mutyaba wano yali asula zaleeta landiredi eyali amanyiddwa nga Nakaweesi yasooka kutandika lugezigezi nga bwe batayonja wano wakyaffe wazibu naye kirabika omuvubuka ono Mutyaba mugezi nga buli wawu alabika mpunyiza kati nabuunyiza kawoowo. Landiroodi gwe twagandawaza najjayo embi nagyongerako obunuma nagiwunye. Landiroodi watuukira okuteekako eyiye ne zibeerako 2 awo manya gitabuse ajja kunsasula. Nze Mutyaba oba bamugamba ndi walugavu akumanyira bumanyizi. Nze mu lugavu sirinayo wadde akawaayiro ajja nsasula enzi wano mumanyi nga mpangisa. Landiroodi gwe twagandawaza ne tuza mu Landiroodi ataddeko ekufulu eyiye era simwetegefu kulabika nga Mutyaba addamu n'asulamu. wasula ebikafula byonna sisi nnyo akomyewo bwe yalaba Landiroodi n'aweta ndaba bubi oba Mutyaba onziruka ate lwaki onziruka gendisebo. Landiroodi abadde n'eriiso erisobodde okulaba Mutyaba abadde awetedde ku gumu. Landiroodi mu gyafa kumbe emirimu gyafa era bwe twogerera Mutyaba bamunyeenya kati mu kumunyeenya abadde agimazizza mbiro. Njagala ssente kuba kyekindeese leero njagala ssente kuba nkugumiikiriza nkooye. Kati Mutyaba bamugumiikirizaako ye. Landiroodi mukowu kyova olaba ayise ne kufulu ye ate emisumulizo yabeera nabyo. kati njeewonagire kati Landiroodi onguba nze ndagewa agala nyo Landiroodi ekisooka osasula bubi. osasula bubi y'ensonga enkulu. Ekyokubiri bw'onnengera nga sisoose kulaba obwetera kugumu. Kakati ensonga ezo bwe tuzigattagatta kikwetagisa okusasula z'obadde obangibwa ogende olonyeko awalala. Genda ononyeko obupangisa ku nnyumba empya. Bantu basasudde. Kati Mutyaba tamanyi nti leero bataddeko akasajja akampi ak'okubiri okusinziira ku kawadde ateekako. Ekiri njagala ssente. Najjayo ebisumuluzo kumbe bino si bibye. Ate bino biki? Landiroodi leero nazze maliridde njagala ssente. Mutyaba njagala ssente. Sijijjaako njagala ssente. Ekufulu Landiroodi si mwetegefu gijjako okujjako Mutyaba ng'akutte mu nsawo. Mutyaba alina kwata mu nsawo awatali ekyo n'afuna bulooka tekimenya mateeka. Kati Mutyaba yeekyaye era agalako na kufulu ya Landiroodi. Nakaweesi agamba wogikonerako wot LC eramula. Sirina buzibu bwonna bwonna bw'okwata sente zange nga nze nvaawo ate Mutyaba osasula bubi njagala ove ne ku nnyumba. Nkugande njagala ssente kuba nje emyezi 6. Bamubanja emyezi 6 Mutyaba ku mitwalo 3 awo nno tubeera mu 18. Mutyaba azirina emyezi 3 emitwalo 3 mitwalo myezi 6 18 Mutyaba azirina. Kati Mutyaba ne zivaako wulira kimutaasa. Wulira firimu Mutyaba asiwusa empisa. Mutyaba asiwusa empisa. Ebifuba biba mugumye ne Landiroodi akyankalanye Mutyaba kimutaasa. Nati kuno omuntu bwe yakubanjanga wabanga mugonvu naye Mutyaba ataddemu n'okuvuma avuma Landiroodi oli yazizimba oba gwe bazizimbira. Kati nga batuuka ku nzikirizaganya Landiroodi agamba kanjijjeko ku fulu yange naye nga nawe tosulamu ate ofulumya ebintu ng'omaze okunsasula 18 gwange yanguwa. Kakati kumbe Mutyaba olayo Mutyaba ate Mutyaba tojjamu bintu nga tompadde ssente ate tivaawo obijjamu onsasudde Mutyaba
Wira Mutyaba landirodi nkwegayiridde nze nange simanyi kibadde kintuuseeko okuvuma landirodi ngenda kusasula naleeta eddoboozi eggwowoofu muviira mu bbanga ekyandisoose ate kyosembyayo kyova olaba ntemutegeera ekyalisoose kyosembyayo senga weegayiridde bukyali sezimuvanyuma wa wiiki emira kubakuta sente zo kati nga baagala batuuke ku nzikirizaganya bamwewemu ewiiki emu anoonyezemu 18 ye Mutyaba anaaba azifunye landirodi n'agizaako bakira onvumu mpita mwanyoko kuseereza kweyongerera okunvuma bo waleetako n'ebiku baŋŋamba olina ekiyenje kyenkana ente saagala landirodi n'agirekako ekufulu agireseeko Mutyaba embeera emutyabula butyabuzi kati tyabule waabwe embeera emutyabula luli babadde bamubanja ng'asobola okuweta wazira kakati esaawa zino landirodi ayongeddeko eyiye kitegeeza gyongedde okuwunya giwunye kati ng'asooka ajja bamale omutemerayo akakomando eka giwunye bamutemerayo akakomando alabe engeri gyagenda okwasaganyamu embeera nagambye nti gwe embeera nte muganda wange omuwagizi wange essaawa yonna ngenda kutuusako YouTube channel ey'abagave ogenda okusanga varayate zonna bukoleya butundutundu ebiyindi bina Uganda ne firimu eza action packed wonna ngenda kutuusako essaawa yonna YouTube channel ey'omugave Mukiibi official va ku bino ebyokupaapaanya abalala bapaapaanya bupaapanya kakazi kakambuwadde kataddeku kufulu eri enene eya bulaaka ate wenjikwatirako olwo mbeera mpoomye kyokka Mutyaba talina wadde 10 yakanda kumyuka maaso naye nga tekimutaasa omanya ebyenu mwana naye nga tuli mukujja okuzika kwa saawa 10 kakati Mutyaba basalakawo ngena zireeta Mike kankudemu Mike wuno kiki Mutyaba kumbe Mutyaba waali n'owakakomanda akamumya mubanja kakati Mike agamba bambikidde yesimu eno gy'owulidde sooka otuule wano nina ebizibu landirodi antereddeko kufulu nagamba ofune ennyumba za layisi walemeramu ezo ez'esatu kati oba ey'esatu okuva wansi eba yammeka kumbe Mutyaba abanja Mike Mutyaba eri bamubanja naye alina gwabanja kakati nsasula ngende nsasula landirodi kumbe Mike gwaguddeko naye alina ebizibu olaba esimu gyowadde ompulirako baŋambye nti Kazenda atemye kati era mbadde noonya ngeri gyengenda mu kyalo katikati taata ali mu ddiiro taata wa Mike afudde Kazende mwennyini mwana bibi nnyo naye ebyo bibaawo bakubidde nga baŋŋamba Kazenda ijjuka ennaku zinadde mulwaddemu Kazenda abadde mulwaddemu nange mbadde sigenda mulaba lwa budde nsembi kakati wuyo atemye kakati wadde oli mwavu boolina okugenda oziika kakati ate agamba nti abadde alinayo kaddeemu tayagala okuwasa kati abadde akagambye keetegeke bayiye engeri gye bagenda ofunamu entambula ebatwala mu kyalo obuzibu bwa sente kati obuzibu Mutyaba bamubanja Mutyaba alina gwabanja Maikeri afiiriddwa Mutyaba talina gyagenda sula Mutyaba yasalawo awerekere kwono mu kyalo kubanga n'ennyumba bataddeko ki ekufulu katono ng'agamba naye tutambudde tutya kooli nti nze nja kulaba Kataala alina piki era piki gyejjetuwa ziri sente zenagamba zenafunira emmanga ku matafaali kati nga njagala olutuukayo olumala bwetyo okuzika Kazenda ate Kazenda yali anemeza okutunda ente yange owulira Mike agamba nti Kazenda okufa kibi naye ate akozeewo ekkubo kubanga sente zinakubamu bulooka nazigulamu ente kati taata abadde tanzikiriza tunda nte kati kafudde bwe ngenda mu kyalo nvaayo ng'ente yange ngitunze efirimu yiino kati bwe nvaayo nkutemerawo bwe tukomawo ng'otemera landirodi ekyo kyennyini tuba tumaze owulira ddiiru
Kazenda bulijjo yalemesa Mike okutunda ente ye nga mugamba musimanya agulemu poloti. Ente bw'aligitunda agulamu poloti. Nga bajja bayitawo Kataala wuno wa boda boda. Kataala yona batanaaba. Kataala ina pichi yino efu. Kakati bali balina enteekateeka egenda mu kyalo okuziika baagala abapangise pichi. Egenda maaso efirimu egenda maaso muwadde mugamba Kawani kikati ayina yino FF kati bamugamba teku pichiyo mwabawunya obwavu ani agenda obbawedde pichiye ate wuyo mwagala na serefu ani agenda obbawa serefu ye kati bagamba bagenda kudda sawa 12 ez'olweggulo. Kataala n'asabirawo 5 ninawe Kataala omusaba ssente n'afuna n'endali kyava gamba nzenze bwe mumpa obusente obutono nsigala nkawuuba kabojja mutundwe egyebiri gye mumpa mbangi wuubi olweggulo. Kataala agamba piki ejjudde nono kizibu okusanga wa boda nga ataddemu pichi amafuta okujjako ng'amaze kubeera ku kiwaddiru nti omulimu gugwe. Banywa gabbi bwe baziwunzika ne bafuwamu era bwolaba wa boda nga yagaziwa amatama omanya ye piki yenywako bwero bwewagira n'afuwamu kati amatama ne gagaziwa. Bw'otunuuliranga wa boda agenda ku stage bw'olaba yazimba amatama topangisa oba tomugamba kutwalo yaba anywa nnyo obwendo. Kati nga atukiweesa alo gwe Kataala akombye kwerima ayagala 5 bano bagenda mu kyalo amafuta ataddemu kirege gali muno gali gagala na kumenya tanka kati tugenda kuwa sente kati bano bagenda mu kyalo naye mu kugenda mu kyalo bagamba Kataala tebagenda mugamba nti olunaku lulamba bagamba tugendako wali abapangisa serefu za piki ekyo kyemukola ne bwaba agenda lunaku lulamba akugamba nkomawo saa 6 ate Kataala bamuwa piki kweyagala yavuga empya kuno yino FW ng'oddaawo tugenda maaso efirimu eno bagiyita omusambwa mu kkubo lyekooki. Kataala ng'abawa piki mutyaba atuula kuli abadde talina gy'agenda sula kati kagendereko mu kyalo basobole okutunda ente baabali nga bapika efirimu etandika. Kakati Kataala amaze okugaba serefu kati omuntu kasiibeko awaka omanyi ababodaboda lwasiibyeko awaka ng'omanya piki bamugobye oba yalwadde oba nga yagipangisiza serefu olunaku lulamba bw'aba avugayo 3 kati gwe bwewa ompangisa olunaku lulamba omuweena 3 gya mukama we omutwalo naye gwagenda okulya awaka. Kakati Kataala ng'ajja atuuka awaka umbe bali bapangisiza bagenda wala bagenda kooki bali bagenda kooki wala egenda maaso. Kataala alina maama kikaaba awaka leero mbu afunye obudde omwana we afuneko ku budde ne taata we kumbe bali bagenze kooki Kataala tamanyi. Kataala asazewo abeereko awaka. Tugenda maaso neneyo mulembe omusambwa mu kkubo ly'ekooki mukibi ku Mike zekutuusaako production mugave mukibi Uganda ekina Uganda tugenda maaso nakyo. Obulamu Katonda temugenda kulwawo ebyokunywera ko sinnabifuna soka ogenda oyita ng'agenda aleeta ebyokulya abakulu nga boolekera kooki. Kakati Mike alina emaali awaka nawe omanya abalenzi bavubuka babeera n'obuwala balo babujja mu kakaliyoki Katonda yakajja mu kaliyoki nga bateekawo layini bafunye omukisa nti piki basanze Kataala yakayiwamu amafuta boolekedde kooki
bagenda ku lumbe taata wa Mike yafudde omuggo bwe baŋŋamba nga beeyongerayo buli kimu kiba n'omukisa kaakati okufa kwa taata wa Mike kuleetedde mutyaba okufuna waasula bagende mu kyalo afune n'omukisa okuziikako ku taata wa Mike buli kimu kibaamu omukisa tugenda maaso nga bapika baabano beeyongerayo apazaliente okugiwagirayo eri emmanga kufa kati agamba bakifuwe nze taata nvayo nga ntunze ente yange era bwe bagaana at least tugibaaga yino piki tugirina tunaleeta ennyama nvayo nga ntunze ente yange abadde anemesa bulijjo abadde taata apazali okusitula obubuzi bubiri era bwe nemesebwa at least tunabbayo obubuzi obubiri kati baba bagenda kino no kiraga nti firimu ekyagenda maaso eriyo akatundu akaddako bwewuliranga omusambwa mu kkubo ly'ekooki omanya nti tutandise ogyongerako mbadde mukiibi mwebale kulaba mweraba.